Gye buvuddeko twakulaga abakulembeze Masaka nga bakulembeddwamu mmeeya w'ekibuga ky'e Masaka Florence Namayanja nga beemulugunya ku nkola y'emirimu gya gavumenti. Bano baatuuka ku ddwaliro Kyabakuza Health Center 2 eryali mu kuzimbibwa ne beemulugunya ku nsimbi ezikozesebwa okuzimba ennyumba z'abasawo. If all the certificates are paid, you will have got 127 million. 173 million. Bwe batyo basaba Ministry y'ebyobulamu eyingire mu nsonga zino ensimbi obukadde 173 zinoonyerezebweko. Ebibuuzo bigenda tuddibwamu ababivunaanyizibwa. Wadde nga bayinginiya beewozaako kino tekirobedde Amyuka kaliisoliiso wa gavumenti okugenda okulambula omulimu ogukolebwa ku ddwaliro lino. Bw'atuuse ku ddwaliro lino Kyabakuza Health Center 2 atadde ku nninga abasawo okunnyonnyola ku bizimbe ne bamutegeeza nga bakontrakita abaali bazimba bwe badduka ng'omulimu tegunnaggwa. It was last year in January and they have not appeared. They have not appeared again. The contractor has abandoned the site. I think it is one of those we are going to take interest in, and we are going to engage into further conversations with the Ministry of Health. Ono yeewuunyiza obutasanga kiwandiiko kyonna ku ddwaliro lino ekinnyonnyola ku bizimbe ebiri mu kuzimbibwa ku ddwaliro lino. Staff quarters ezo kale nze sirabye bills of quantities. Naye staff quarters ezo naye egenda kuyamba ku bakozi ba health center eno basobole okusuulawo kuba kati bakozi bava bweru. Ye town clerk w'ekibuga Masaka Vincent Okulu tegeezezza ng'ebisulo by'abasawo bwe bizimbiddwa obubi era nga baakulaba nga bitereezebwa. There is no value for money in terms of the cost. It requires one to access the bills of quantities and assess and see what is included in those bills of quantities. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okwongera okunoonyereza ku nsimbi zino ezoogerwako. Bagala kulaba nti waliwo transparency, accountability and anti-corruption mu projects za gavumenti zonna. Ate twagala abantu bakube endulu babalabe nti waliwo enguzi oba okulyako enguzi. Naye kati mu project eno tutegedde nti no project eno ekwatagana ne ssente nnyingi nnyo. Ono era agenzeko mu ddwaliro lya gavumenti ekkulu e Masaka. Eno abalwadde bamutegeezezza nga bwe batafuna ddagala ng'abasawo basindika kuligula bweru waalyo. So bagamba tewali, n'owaayo empapula zo tewali, ebitabo biwaddeyo tewali, ate ovudde lugendo. Ono agenzeko mu sitowa y'eddagala okuzuula oba ddala eddagala teririiyo. They are finding it so difficult to keep buying drugs from facilities out there expensively. And yet this is a government facility. I was disappointed to come and find it locked and people forgetting to open the back door and front door. Ono abawadde amagezi okusabanga eddagala mu budde okusobola okutuusa obujjanjabi ku bantu. You don't just sit back and say, no, we last got it in March. Then what is your responsibility? When it is finished, then you lock and go? No, so we are doing the physical count. So okay, that is noted. We need to pay that extra attention so that we get the actual quantities that we are going to carry forward into our next financial year.